Musician Federation. Wazitegedde bulungi. Ensonga ezo nazitegedde bulungi. Amadde nzigoberera. Obadde ozigoberera. Era nali mbisuubira. Ekiriko kibadde osuubira. Twali tumanyi mu kaseera nga kano lwakuba nali nsuubiranga mwaka gujja naye byanguye bwanguye. Wali wabiwulirako mu kubo? Naye nabiwulirako naye nga nsuubira bijja kujjanga mu 2025. Naye maama byatukeddemu naye nga tewali kyakola akasente ekabeerawo mulina okwegatta ne muli akasente. Era maama Nabbanja yasuubiza n'abagamba bagenda kukolera bagenda kubateeka mu ssente ekintu kibeere ku mutindo ddala. Ekyo kyo kituufu. Nze ekisooka Florence nze nsanyukirako abayimbi buli wabeerawo ekintu nga kyabwe kyakulya oba kyabwe kyakwegatta bitono nnyo ebigatta abayimbi. Goloozo mirundi emeka gy'obasanga bakuŋŋaanye wamu bwe batyo. Olwawo luno beekuŋŋaanye nnyo. Olwawo so ekintu kyonna ekigatta abayimbi oluusi okisanyukirako okuba oba omanyi nti bayinza okuba ekibagasse kirala naye wakati awo mu kwegatta basobola okufunamu ebirungi. Waliwo abaludde n'okwebuuzaako basobola okwebuulizaako awo kakana batuwaddeyo akayimba bakakolabo. So abayimbi getting together nga bwe bakoze bwe batyo kirungi ffe ng'abamu mu industry tukisanyukira kubanga bayinza okuba ebyabakuŋŋaanyiza birala naye ate ne muvaamu ebibala ebirala ebirungi ebitali biri ebyabakuŋŋaanyiza. So nze nakisanyukidde ng'omuntu madde nkyaludde n'obbalaba bonna nga bangi bwe batyo. So ne tulabako Spice ne tulabako Shiba ne tulabako Nina Rose. Waliwo munnaabwe mulala namulengedde ng'ali bbali wali tayagala beegattako naye. Aliwa yenna? Beera mukakka. Obadde otyazawo. Okujjako kati ababbandi abayimbi nga Rema Namakula nadde sibalaba. Chosen Becky bani. Chosen Becky bamuyita. Babayita naye kyegamba ababbandi bano beebuzabuzaamu nnyo. Era minisita Kyoyo atera nnyo okuteekamu ku maanyi nti bwe bamuyita mu bintu ng'ebyo luusi agenda. Bwe batuyita wano yamanyi obbakumaakuma. Ye olaba tazembeya. Naye ababbandi beebuzabuzaamu nnyo. Era ojja kwetegeeza abasinga beebuzabuza because kati omuyimbi nga Rema abatalina kubulawo kubanga w'amaanyi mu ndongo eno. Nekya nti Bebe Cool oba Kenzo yadde alina ofuba okulaba nti Rema abaawo kubanga representinga generation y'abawala awo. Oba Rema yabiganye lwa mukulu nti ye president. Nazo nsonga naye tujja byogera olulala. Naye ensonga eri bweti abayimbi okwegatta kirimu ebintu bibiri ekiri nkimaze ekyo byetufunamu nga beegasse. Ensonga esinga obukulu tugenda kulaba ku tubonga naawe omulundi ogwokubiri. Okay, what do you mean tubonga naawe nga tuzzemu okulya ddala oluyimba nga lwa gavumenti yaffe eriko etutwala oluyimba something different. Tubonga naawe was a project. Yali project nti tukuŋŋaanye abayimbi bayimba oluyimba nga lwa politics. Nga luwana patemu. Okitegeera. So abayimbi bakuŋŋaana bangi. Tebaakoma kukola ku luyimba lwokka. Baatambula n'ebitundu bingi mu campaigns wawa. Kati abaali nga mu tubonga naawe ebiseera ebisinga kyali nga kizibu basanga ewalala. Nga togenda balaba nga bayimbira candidate oba pate endala. Kitegeeza baba kansa bukyali. Kati bino ebintu ebimu bye tulaba byakukansa nti kankusayininge tugambe bakansiddwa. Ye process je tulaga ne kati fabamu tubyogerera wano kweno sho bajja biraba maaso. Kyovola nti figures zonna zogenda okulaba mu lukuŋŋaano zonna ziri political. Okuva ku babasuubiza ssente, okuva ku bakulu bonna olabya politics. Bonna aboogera abalaga nti tufa bagenda okutambuza ekintu kino, tufa bagenda okuteeka ssente mu kintu kino, bonna bali mu politics. Ekira kye mulina okulaba ye muntu gwe balonze okukulembera. Eddie Kenzo. Tumulabyeko mu politics recently. Okitegeera kati bw'oba oyagala olaga nti si bya politics nze nadde ensemba baleeta omukulembeze nga tabaddeko kannyo kakwate na bintu bya politics ng'alinga ali Newton. Kenzo president, Shiba vice president, Bebe Cool finance, Nina Rose discipline. Discipline etugende maaso. Discipline. Ani awo mulala waliwo ne Palestine kyeyafunyeeyo ebifo ebyo nze natunuliddeko ebino ebinene ebyabadde waggulu nze nabadde nkyagadde nnyo for the first time abayimbi bakuŋŋaanye tufuneyo ku bantu batagenda nnyo kwemulugunya kuba abayimbi ebibaleetera okuyombaga nabyo wabuntu butono nti gwe wagira gundi kati ozze wano otugamba bya gundi gwe otugamba naye bw'oleetayo figures ez'abantu abasobola okurepresentinga parties zombi oba side zonna nga bw'oleese okukulembera awo ffe tuba tumanyi ekintu kino kigenda vugira ddala kigenda genda mu maaso ne ssente bamala ozisuulamu bwe batenga batusuubiza ogenda kulaba okweyuza nga ssente zimaze okutuuka era buli omu olumala ofuna omunyago gwe ng'ateeka mu nkwawa nga akuuliita. Omanyi lwaki? Ekisooka ebintu ebiteesebwako
tebina nnyo biyambira muyimbi. Omuyimbi ntegeeza woba alikozeeko n'omuyimbi ntekedde ku macyanguzo oluyimba ngenze mu studio ndikodinza oluyimba taddeyo ku market bambuukinze. Process eyo yonna ey'omuyimbi buli ebakola ebibiina ogenda olaba nga ye nga ye talina kyafunyeemu ng'omuyimbi ng'abuuza kati nyambiddwa ntya oba kale ekibiina kino emyaka gye kimazeewo nze nga nze mu bizinesi yange ey'endongo nyambiddwa ntya. Waliwo ensonga ffe ze tutera okubeegayirira okukolako. Kati nze manyi nkutunda kola tunes nti essaawa eno n'akasente ke badde bafuna kola tunes keeyongedde okwesala. Ate kati nze ze ntunda nkubuulidde goonya weekubulya ebifa mu nnyanja bikkiriza byekugamba nti zandibadde kati essaawa eno bagamba nti bye tuba twogerako twogere ku income y'omuyimbi wakikola tunes sente ze zifuna wakisente za UPS tuzifuna naye tuba tumaliza twogera politics kugabana kati ffe abamu ab'endongo bituluma bwe tulaba abayimbi nga bakuŋŋaanye bwe batyo twagala boogera ebintu ebiyamba omuyimbi noono omuyimbi wa bulijjo abeeko engeri gyafunamu. Nze badde mmanyi bwe beegatta tero kisinga okubeera ekirungi ennyo nti tuba tugenda kufuna ebirungi bingi okuva mu bwegassi. Nanti kati kyegambye kyekyo nti we beegatta bakulembeza politics ne beerabira endongo. Naye senga tuleeta omuntu ng'ali nnyuto abantu bano n'ab'ebibiina ebirala abayimbi abawagira parties endala basobola okujja nabo ne babeera part of it ne bayita tetubajazinza mangu bwe tugamba nti bakulembeza politics because tuli mu nnaku. Anti kati nkubadde ba players abali ku front already balina colors ze bali representinga. Tolabyeko Eddie Kenzo emirundi egiwera nga ali promoting ebintu bya President Museveni kuyo ne Mseta utagenze amuyimbi wa bulijjo muto wabatakkirizigana n'ekyagenda kugamba ki. Bebe kulu tumulabyeko naye ng'akikola. Nti naye waliwo abantu kangeze kugerezaani Silver Kyagulanyi otabibaddeemu nnyo ebya politics busomuleeta n'omufrontingawo basobola okwangu okukolagana naye. Nti bwe nkulembezaawo Shiba kati abakkiriziganya mu Sindi bayinza okugaana okujja okufederatinga naawe. Okitegera kyegamba kasooka tukole ku nsimbi awo wennyini tukyakomawo temuvaawo.